episode ya 20 e19 tudde neya 20 but tufunyemu leero obuzibu tuluddeyo kuziteekayo tuliza uploadinga saa 9:00 tetumanyi oba eya 20 munasobola gifuna olwaleero naye wekitaabe ekimuyinza gifuna olunaku olw'enkya naye musabe nnyo Katonda zigenda okutuuka ku ssaawa 11 ya 20 nayo bagibawadde kuba ku ssaawa yonna tuteekayo ye19 yo already yamaze okonfirming wanti today egenda alabibwa ku ssaawa 10 but eno eya 20 ekyayinamu obuzibu wekitaabe nnyo muyinza ogiraba olunaku olw'enkya naye webanga ezimu time mugenda giraba olunaku olwaleero naye episodes zino ezimu zirina parts ku episodes endala episodes ya 19 nyimpi so obanga tonabalaba episode ya 20 so komale ya 19 paka ya 20 kitegeeza then mpoziko ya 20 ebeerako episode ya 21 so ya 20 mpanvu eriko episode endala emabega eyo eyaddakiika nga 2 kwemu so mwegendereze bwe tricks oba obuliko emabega naye nga mwebale kwekumirako mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga nakusalawo nti wano wetulina okwekuumira ku Jinja Media TV wetulabira akaseri kaffe kano akalungi the legendary skilled princess oba princess river oba silver love oba the princess Lee oba prince Lee is it Prince Lee yeah kano kaseri kalungi kayigiriza kalimu bingi so mwebale kwekumirako mwebale kusubscribinga but today mwegendereze tuyinza olaba episode emu ya 19 naye ya 20 webeze mu time mugenda giraba kasazibeera nga tezinabawera 11 naye nga am doing my level best nkola kyenasobola mpokiraba tusobola okuba ntugiraba naye nga mwebale kwekumirako mu subscribing mu liking mu commenting tubeereko subscribe for more bambi mu subscribing